omuntu gwe bayita Nakiganda mu budde obwo oba afaanana ng'omusota kyonna tekiri naye nga Nakiganda wakuli ku kiddo si wahiika olina Nakiganda wo tobitegeera tomanya ani ajja ssaawa meka tomanya obudde bugenda kubeera butya kugana obeerawo ng'oli kutapu n'ogamba oba mwana era mu birowoozo ekisinga okujja ogamba mukama singa nnyamba n'enfuna omuzigo gwange nga nsobola era oluba okufuna akayumbako omanyiko ekisooka mu muzigo mufaliso buloza oba kitubasooka mu tv ekimininga nti fe abasajja okwebaka n'abakazi abalala tekibeera mu feelings tekibeera nti kiri planned wabula nga bona ogamba nti omukyala wewaka mbadde naye ebbanga ddene nnyo ate mwagala nnyo fonnaawo kanebakemu noono katono wabula nzireyo omutima gwange n'omwoyo guli kwani kwoyo omukyala wange wewaka abasajja bwe tuba tugenda okwenda tetwenda na emotions oba na feelings ebyaddala tuwenda olw'okuba nga just ofunye omuwala akusomeseza mu katono n'osanyuka naye noddayo okwagalako eri mukyalawo n'abaki Angoma sawa mu 2 olusi sawa 10 omukazi nangamba ne gwoba ova wa sawa zino story yangamba ekigambo kimu naye sakitwala nga kikulu yangamba kanje olaba ogoma sawa zino ne bwe ndikitandiko kikola tekijja kusanyusa anze nenkitwala ng'ekyokusaaga nenno nkunyumiza ki yakigezaamu emirundi 2 yadda na lubuto naye nga nze akikoledde emyaka oba gumu n'ekitundu teriyo wadde akalema k'omwana gambo media tubanirizaako nnyo mwenna abatulaba yonna gye musinzire okubanga mutugoberera all over the world mu bitundu ebyenjawulo nze Jacob we back it again with the main man Kayaman wamu ne Nasa King. Happy New Year everyone. Yes, tukomyeyo. Happy New Year everyone. Bona gye muli nsi yonna abantu abe Australia, New Zealand, Malaysia, Doha, Qatar, Bungereza, Europe, Schengen, America, Brazil, Middle East. Kadama tubagala nnyo. Abantu baffe bena tubawulizaako tulina feedback yabadde nnungi nnyo gye tuli naye lwakuba nti nno munaye munatusonyiwamu olusi ebintu bikola ki bicyankalanamu naye nga tuli ku track on the right track. By the way, happy new year baganda bange ngera muganda wange bagambye okuva mu different corners of the world. Tubagala nnyo era Katonda bwekye musinga okwagala mwebale nnyo kubeera balamu kubanga that's what matters at the end of the day. Kunsukuna abantu balowooza nnyo nti sente zekikola naye biri ebintu bibiri bye weetaaga mu nsi muno. Weetaaga health ne freedom. Kasita oba ne health obulamu obulungi n'eddembe ly'okukola kyoyagala. That's pretty much about it. Era bw'oba okirina ng'oli mulamu Katonda kwekyo osinga okwagala. Ndine Nasanga era omanyi tubasazeeko omwaka mupya 2024. Bingi ebibaddewo eri emabega bingi bye tuyingiddemu ne tugenda kumenyamenya nga bw'omanyi gentleman waali sole nsanyusa okulaba taata katukikube abantu basiima munnange baganda bange mwebale tusiima munnange Nasa yansalako nga bwemumanyi kakalaamu yansirika yasikawo kati ono n'asalawo nangamba akayanja tugenda kuzikiza era from today Nasa ndowooza mulaba n'embeera buli kimu kiri ku muzuli oba okunywa obwakabi mwana Nasa abikolera ddala mwana buli kimu kiri solid ugamba no problem ebaga ndoza muzira bazibaga king. Life is for real. Kale tezi kyali baga king nazikowa naziria. Happy New Year people. Happy New Year banaye toyalizanya toyanze game nawe nabatuliza nabatulaba little programs simanyi tugenda kukwata ku kirero. Nasa lero engeri twagayingira omwaka eri gye tuvudde mabega bingi bye tuvuddemu bingi bye tuyiseemu wabula njagala tulondemu bimu n'ebimu then tukivuge naye nga for now we have a lot to talk about naye nga gwe obimanyi freestyle kasavo kanyama ate gwe nkumanya oli tokativu oli musajja w'amaanyi ame from the US okitegeera naye nze olunaku lwe mbadde njagala tutandikireko ko January ono engeri gy'abaamuko mu nsi ez'enjawulo abatambulira atya bamu ababeera eyo Nasanga bw'abaddeyoko nga bw'abeerayo singa bw'abaddeyo nga bw'abeerayo atuwemu ku fiiru engeri gy'ebeera ku ground ono gyali mu Miami. Exactly. Sina waka nense ndalala. Nenze about experience yange kati January omulabo ono. January ngere bwali wana Uganda. Ni January bwabere mu nsendalala kuba anti nno oyembera y'obudde eyonji njikatiriza nnyo embera y'obudde bikyukamu ka January kaba kanyogo gababa tulaba December abanyogoga
naye ati ka January kabaamu kali anti kakati emizira gibeera ebirinze wena beera mu Europe what I experience nti bwe guba gutandika mu December awo guba muzibu nnyo kakati January awo ne guba nga si mubi naye ate February awo March nga guno ogusembayo nga guyika akasembayo nsasagga eri awo mwana wa maama nsasagga eri awo kati ate nga ne January taba wakusaa kubanga era abeera mu minus akati awo abitandika okunyogera awo abatira abantu abatira okukola ki okwawukana ali n'abagala ne batira okwagalana okimanyi nti nno gwoyinza okwagala omuntu nga tomwagala naye okuba nti obunnyogovu embeera y'obudde lwabudde nogamba nikangene nkyaleko ewagundi nokyala naye nokyakyalukuka olaba kati kiringanga nobeerayo ng'embeera y'obudde kiringanga nze kyemmanyi mu byonna Nakiganda mu budde obwo oba afaanana ng'omusota kyonna kyekiri naye nga Nakiganda wakuli ku kiddo si wahiika saawa zino banakayingirawo wano bakayingirawo nosooka nolaba ekyanaawo nogamba kati nololira nti waladde ekirana kyayingiddewo mu kyalo kikyali kipya ga neweekyazakyaza owulira kanakyo ekikulaba nga weyisaayisaawo kitegeraawo ndiiraawo ngati wemunyumya luboozawo biki ekikula kigamba kaya nogamba no kaya nno yoyo yatubeezaawo mukapenihagen wano yavuga emmotoka wano yeza kati nekikulaba awo nakyo kiba kitandisa okusiba amakanda kiba kifunye wekitandikiraolwedde gwe wakabyawo akati gwe ate naawe olinako ekisenge kyo bakakuwa ekisenge kyo wakajja okiwulira kati ekyana kino ekyakajja kino ogenda nokiga kati gwe sooka ojje nosooka okibuubamu awo okiwulira okimanyi nno ekyo kiyinza okugobesa ewaka nogamba naye kanfuna ewange ali Nakiganda yennyini oyo gwositula n'otwala ekisingira ddala okufunyisa abantu ababadde ku kitebe nga abadde asula mu kitebe ekisingira ddala okubajja mu kitebe n'agamba nina okufuna akazigo wadde nga kalumwemu naye nga nsobola okweggulira n'ennyingira baba baana bawala kubanga atuuka n'agamba kati muleete wano mu ddiiro gonagwa nkugambye temuggwa ate nno ogw'omuddiiro ogulaba ogwo jjukira oyinza okuba nga gwe kennyini wakuwaddeko ekisumuluzo aye ne nannyini agenda kukomawo ku ssaawa bweziti aye ne Nakiganda naye agenda kukomawo ku ssaawa ezo era omuddiiro olina Nakiganda wo tobitegeera tomanyi ani ajja ssaawa meka tomanyi obudde bugenda kubeera butya kugenda obeerawo ng'oliko tapu n'ogamba oba mwana era mu biro ekisinga okujja ogamba mukama singa nnyamba n'enfuna omuzigo gwange nga nsobola era oluba okufuna akayumbako omanyi ku ekisooka mu muzigo mufaliso buloza oba kitubasooka mu TV mufaliso one time akati awo noloke okitegeera n'ofunayo Nakiganda ate bwe kaba Nakiganda lazima okimanyi n'abantu bangi batandise famire bwe batyo mumpolampola yes olaba kikwagaza omuntu gwotaliyagadde eri toba na choice okiwulira toba na choice ogamba nti banaikanfunayo Nakiganda kajja kuba kayinkanawe kati kajja kuba kasirimu bo oba nebabanga heavy gagwe yoyo gw'olinaawe time eyo gwokimanyi nti nno muyinza okuba ku ssimu ng'omuntu akwagala alinga Jinja ng'ate gw'oli Rwanda naye nga muli mu nsi y'emu kati nga mulibera ku ssimu obeera ku Snapchat biki naye ngaawe mukoma twagitanga Skype lwakuba kati kati inaku zino WhatsApp Messenger Bolt simanya biki balina bingi nedda nga twagenderawo nga tewali masimu tewaliwo FaceTime kati nga mubeera ku masimu naye kakati jjukira Nakiganda ono ali mu area yo ola ebiseera ebisinga ogenda okakkiriza nga Nakiganda oyo era Ssekiganda mwezaddemu abaana n'abaana bakuze naye nga tewamwagala tiwakuma mwagala embeera yabakwasa nga temukuba mwogera n'olulimi lwe lumu kakati eyo embeera bantu bangi famire zibeeyo oli nazaala n'abaana ne bazaala n'abaana naye nga lwakuba nti bali mu area kekamu kugamba opportunities z'okutambula meaning nti okufuna Nakiganda waleri mu budde bwa winter sabe ba plus nnyo omunoonya nakubula nti kati bugenda Nakiganda oluusi bwekyanga baba of course bwekyanga kisinziira kuggwa kesimbyemu oyimiridde otya
kubanga abaana ebulaya bayimiridde ebyaddala kulaga buli omu akimala 10 out of 10 ate gwe nojja ng'olaga olabika bulungi akanyama akakola naye ng'ate omuzigo gwo mwenna munoonya mirimu temusobola kubeera mwenna nga munoonya jjukira Nakiganda yakajja bw'olwedde oli waayo bannakiganda abeeri si bangu bakwerippako ssebo abaluddeyo ebbanga ddene nabo balina ne programu zaabwe ze baba babala kye baba baagala okuzzaako kati bannakiganda bano abapya be baba easy to take away n'ogamba nze ndi bweno scenario ziri bbiri z'oyogerako waliwo okubanga gwe wakagenda n'osanga Nakiganda oba nga gwe oli eri gy'oli Nakiganda n'akusanga mbadde njagala kwogera eno paati nga gye ndi already bano bannakiganda abaakajja oyinza okweraga nga bakusanzeeyo bayinza okusanga ne balowooza ono yakabeere n'emyaka 2 naye nga so naye wakajja okumala emyezi 8 kubanga akagatto bwe wayisaayisaawo ojja nakapa ojja n'essimu eyakabi ojjaawo owunya bulungi kapaengoye ezakabi n'osimulamu awo ate nokikusanga olina ekidduka gubulasala anti buli kaseera gwe batuma ku dduuka owaye mukoloka agenda otuleetereyo kino maami genda tugulireyo kino anti sabbuuni yaweddewo naye ate nno Nakiganda wotalina nawe kusabira Nakiganda nga jangu nomperekereko wali eri mu Walmart tugula olaye mubaayo nga gosi ndi kakagaali yeno nga omulaga olaba naawe neyo babiseera prices ozirabira wano ochecking wano but teriko price you can check from here no kesi kana kati awo wonna oba oli mukwana bakuyita kulemezaamu era olukakkana nga ekiro era ati ayonno nga kwenishibano ozze oba nga balina ka concert oba kenzo olaba omutwala iba bikyuseemu awo olaba omutwala omukoma w'ekiro nga birala naye jjukira oba babeera indoors nga nabo beekyawanga gwe weekyawo kati obakoowa tuka ekiseera n'obakoowa kankubuli omanye okubeera mu nju nga muli mu nju abantu kale gwe n'omukazi wo n'abaana nga bana oba babiri abantu banna mu nju mwekoowa mutuka ekiseera ne mwekoowa mwekoowa noba nga oyagala kutambulako awantu obenga olaba ku bantu abalala olusikale abantu bafunamu ka outgoing bagamba olebereyo outdoor activities kati nga skiing oba nga ki oba nga emizanyo gya indoors kitegeera naye era obikoowa ate byabazungu nnyo kati abajja okunoonya ssente oba oli ku mulimu okitegeera naye kituuka ekiseera era nemwekoowa kubanga otuuka ekiseera nogamba ngambadde mu nju eno weebaka n'olaba TV neweezulungula n'okuba essimu e Uganda n'ofumba n'ogenda n'okola ki eyo yonna stress gye mbadde wawojjaawo wennyini guno omwaka oguwedde waliwo omukwano gwange ali awo baba bambi ayina saluuni ye naye yafiirwa omwana mu ngeri y'okwagala omukwano okwagalibwa mu ngeri emu oba endala n'engeri bambi omwana gye yafaamu n'engeri gye yattibamu n'omukyala n'amaana tekugamba kyenjigezaako okusika negamba okusinziira ku mbeera ebeera eri n'engeri gye kitambulamu ddala Nakiganda asobola okumentaininga ekyeri olaba wano osobola okuvaako n'ofumita omuntu 5 kugamba that's the kyembadde njagala engeri gy'okyogeddemu nti kino kikuuba kino kikusika eno kino kikuli eri mwekoowa kakati which means singa kibadde Africa singa wana abantu betta buli lunaku kubanga stress eye kukozesa ebintu by'otandiga tebali sekali wano ebitwala obwongo bingi nnyo wano Uganda mwina ebitwala obwongo bingi nnyo wano Uganda wali eri wali ku baludo waliwo bodaboda bawogana waliwo omupiira wali abamupiira waliyo ibala bikuba gwegamba whether yoka etereeza obwongo obwo nobanga oli calm and peaceful okitegeera jukira n'olulimi nyini gokimanyi okubeera mu nsi nga abantu tebamanyi lulimi toyogera ku olulimi lwo okumala omwaka mulamba yes kubanga jukira n'owulira omuntu olaba otambula butambuzi ku street n'owulira omuntu ng'ayogera ekigambo nti nno bannange n'owulira ng'ayogera Luganda n'ogamba ani oli n'oba excited okitegeera kyengamba kati ekintu ekyo tokifuna kati jukira olina abantu oli muli mu nju
ne family yo naye kitukisira nayo ne bakutama ne si bakutamye sigamye to bakutama ne gama mweko wamu obochegera chovola abazungu bo kibakola batwala ka vacation ayinza okugenda eno n'agenda eri buli omu ne ba meeting somewhere oba buli omu n'agenda ku vacation oba n'akola ki ne batwala vacations ni kati mmwe muli munju ne mumala omwaka ng'ebiri muli omwo mukola okiwulira otukese alina ekyo kakiteeketa board omweyo n'okubanga nno mwetamwamu kati omuntu ayinza okwagala okwebbako ewalala nyagala kugenda kukitikako ewalala wulira okukitikako ewalala owulira kubanga mukakowamu oba nakukayicyanze mukafunye ka boyfriend w'omulala okiwulira kati n'okitegeera era kati ekyo story nagiwuliddeko eya baba yafiiridde omwana baba oyo ndowooza kyavuddeko mukazi we oba nawuliddeko nti oba yamufumise naye osanga kiva kuki kati nzawo kyenjagala okusooka okutegeera ebiseera ebisinga kiva ku jealousy era jealousy na insecurity insecurity tutambulire ku insecurity bitambulira wamu bifaanagana tebifaanagana naye bitambulira wamu jealousy ne insecurity jealousy kuba nti nno toyagaliza oyinza okubeera nga oli omwinako akantu nga tomwagaliza naye insecurity naawe ng'olina insecurity okuteesiga naye kati olaba jealousy nga tosiga oli kyokulaba mbadde mmenya kati nga bwe babadde nti baagalana there is no jealousy in between them kubanga already bali basharinga almost everything about them okusinzira ku mukazi nga sharinga full 100 ku musajja nga n'omusajja naye ya promising wabula omukazi in the process nalaba nga omusajja takyasubmittinga nga bwe kibadde. Do you understand? Nina ka scenario kamuke njagala okubulirako muganda wange. I want you to listen to me. Nga bw'otulaba abasajja situganye tukola obwenzi twagala abakazi. Ne one thing I'm going to tell you kubanga kyangwako let me tell you a little story. Ndi muno mu Kampala okitegeera nafulumanga ng'osangera abaana abakabi ng'okubiddwa abaana ne of course n'osanga ekyana n'okigattakawo n'okiyita n'okikwata mwawe ekikunyumira overnight n'otambula n'ogenda ng'ono omwana just akunyumidde naye nga that was it okitegeera fe abasajja tulina ekimininga nti fe abasajja okwebaka n'abakazi abalala tekibeera mu feelings tekibeera nti kiri planned wabula nga bona ogamba nti omukyala w'ewaka mbadde naye ebbanga ddene nnyo ate mwagala nnyo fonnaawo eyo omutima gwange n'omwoyo guli kwani oyo omukyala tuba tugenda okwenda tetwenda na emotions oba na feelings ebyaddala tuwenda olw'okubanga just ofunye omuwala akusomeseza mu katono n'osanyuka naye n'oddayo okwagalako eri mukyalawo n'abaki so kimbadde ngezawo okunsinyuwetinga nti abakazi bo nga bo asooka n'akuwonenga like mukazi wange bwe yamponinga kubanga nze nali nkomangawo nnyo ku makya ankomawo ssaawa emu bbiri oluusi ssaawa 10 omukazi nangamba naye gwe oba ovaawa ssaawa zino sitole yangamba ekigambo kimu naye saakitwala nga kikulu yangamba kanje olaba okomawo ssaawa zino naye bwe ndikitandika okukikola tekijja kusanyusa anze nenkitwala ng'ekyokusaaga naye nno nkunyumiza ki yakigezaamu emirundi 2 yadda na lubuto naye nga nze akikoledde emyaka oba gumu n'ekitundu teriyo wadde akalema k'omwana gambo ye bwe yagezaako okuzannya okulaga nti agezaako okunnumya ekyo kibaawo nnyo naddala so kye mbadde ngeza okugezaako okumanya nti okugezesaako okumanya abantu nti bannange ensalawo y'ekisajja towards love n'ensalawo y'ekikazi towards love si emu. Abasajja oyinza okwebaka n'omuntu naye nga tomwagalangako just kwebaka bwebasi naye naye mwe abakazi temwebaka bwebasi na muntu nga tomufiirinze isubira mpozi ng'obadde malaya nga weetunda naye omukazi ebyaddala omukazi tamala geebaka bwebasi na muntu agenda okwebaka naawe nga waliwo ensonga lwaki yeebase naawe ate ekitali mu ffe so kyobalaba wembadde ngamba nti bwe tuba tukubaganya ebirowoozo ku mbeera eyo waliwo paati y'abakazi n'ey'abasajja kyovulaba obusungu bube butono nnyo kiba kizibu nnyo okuwulira nti omusajja anyway bibeerawo nti omusajja asanze mukazi we n'omukundi natta oba ono natta oli it's rare naye ate era kibaawo nengera it's rare yes kubanga nze kankubulire nze nalina experience okuba nti no nalina girlfriend wange nafunayo ka boyfriend naye nkola emirimu 3 nga sina time gyemuwa okiwulira nawe byebulayo omanyi olinyonya ssente kati nkola nva kuguna omulimu nebakamu osanga zange nga 2
ninga nenyungo omulala ate ne kuna nguva ko nenga nkwata kwa part time kuiriba kalinga nange nyakuweza kasente ate kasente ka kinaku katenga ino omukyale waka ukiwulira kalinga simu wa time umanye abakyala obeta time aina nge simu nenya manga naye ajayitaga ki time nange nesene zero tuzeetaaga bwekiri kati we yakola nafunayo ki noza nafunayo omusajja wano mabbali kati nze nekitegeera kutimindeko nyina gyoli ekikaga eyo akati nafunayo nza ka boyfriend kati nekitegeera wenakitegeera neŋŋamba mukazi ono nkoze nti tubyogeramu awo naye ssebo kali kajerase kabaamu ntino kiki sitatuukiriza kuwa omukazi ono okitegeera tuli mu America tugeza kweyiya okitegeera tube nga tenkola emirimu egyo esatu naye nga lazima omukazi ono ayina ka boyfriend kayagala naye ngera kali kajerase kenagambye kajerase kabaamu okitegeera nogamba ne kati ayagala oli kyesitamuwa wano okitegeera nga nemukanji onjumugulidde gosasula rent gwe ebintu byakaggo bikola golabirira waka okitegeera yate akikamu kyo kitono nnyo ate mama kasente k'ekikazi okamanyi tekava ku luwuzi oka kuvayo ng'ali mu moolo okiwulira ebeera nga kati nentandika okubeera nga mbeeramu kajerase kali kyosi kyakyegana kya butonde bwa kisajja nentandika okutulugunya omusajja kale tena kyankoze kitegeera lwakuba alina mukazi wange ate nze omukazi wange atisasala mutulugunya nga nze tulugunya musajja ekyobusiru kye nakolanga naye kati nkuze netegeera ntegeera bulungi naye luli nga tobimbuulira ebyo wakyalina mukazi wange okitegeera nga nze tulugunya musajja okiwulira era bwe yakyatuka banga because of jealousy nagambye wali eri naye nga nange nina insecurities zange nga kubangamba kiki sitamutuusaako ekyo okitegeera kyambuliri sirina waaka oba kitegeera naye kati omala kati ekintu ekyo kyatuka nekiseera kumanye gundi eyo ebuildinga hatred eyo ne jealousness ebuildinga otanga okukola ebintu kwegamba nga okuba nti nno okolanga kati I'm just give an example oyinza okubanga emotoka yeryawo tino ekintu kyonna bwe kitanga okuboring akikola ki kikutama n'omukyala naye waali waka n'omusajja naye waali waka kubanga mwewa mweraba kyovula nti no kirungi abazungu ne bagendako eyo ne baskiyinga ne bagendako ne bakola outdoors ne bakola ki ne bahuntinga bonna nga bali bonna okitegeera n'abaana bawe bakiki naye kati ffe ogenda n'ova eno gwe Nakiganda munoonya ssente okiwuza naye mukola okuva ku mwaka paka ku mwaka temugenzeko out oba osoma mugenzeko out kale ku movie ate movie kyekintu kya bulijjo okiwulira nemwetama kati ojjukira muyinza okulaba movie eyo nemugigendamu week ejja ne week ejja n'oluli n'owulira nga bikutamye owulira naye kati bwemba nga mugendako mu bifo eby'emijawulo noba nga oba oli omulekayo naye gwe n'oddako e Uganda naawe nakomawo eno naawe noba nga osigaddeyo nga mukola temujja mwenna kubanga munajja mwenna era muba mweraba wensobi abantu bakola nnyo ensobi eyo oli naaba ne famire aye nakwata mukyala we aye bonna ne bajja era kyantuukako era nze bagenda okwawukana kikozeko mu Denmark era baali kirungi gwe oli n'asigalayo natukola bwe tuti nga tuva ewaka tufuna babysitter netumusasula netumuleka ewaka wabula nga tuva ewaka mu baasi emu bwe tutuuka wakati mu center omukazi n'agenda bibye nange neŋŋenda byange netukuba pate zaffe netwesanga ewaka simino mbu tuvudde wako bwera tuli ffenna ate tugenze mu kirabu okumingolinga n'abantu abalala ate era ndi nawe gwe mbadde naye ewaka umwayu gobadda nsibe na bwesula nawe at the same time ngende mu kibaala ngende okudigida ate era nsangeyo gwe umwayu beka nawe tekiri awe no wembadde nsi tekikola makulu n'akamuna kati ndowooza okirabye nti no mutukesane kati ekyo kiyinza n'okuba nti nno ekyo kiyinza n'okuviirako okuba nti nno okyawo omuntu asobola n'okwesala munne ekiso n'akwata munne namunyiga kantu katono nnyo mulabe mugende mu bbaala n'osangayo kama n'otulira ekikazi ekirala oba n'otulira omuntu omulala yenna
nakusanyusa naye mba musinika businsima nyaawo just ngo smile omwana ayinza okukoma omukyala ayinza okukoma ewaka nagamba lwaki wadde nze nagenze naawe naye lwaki wabadde n'oli lwaki wazinoli lwaki wazinoli awo nakulabye ngo bakuweereza kasoda oba kyona naye oba nga oguliddemu omuteredde oba oti katebe atuule wakali zatotenawo katebe era maama katebe okugira katebe kati bwe mukomayo waka olwo ne luba olutalo okiraba kati omuntu obutandikirawo mpola mpola okuvaamu nga akufumisa ekiso bwekiri okitegeera kati naye okulaba ndi nagamba ani yejusa nagamba naye nakoze kyaki kati naye awo bwatandikira nagamba nafuna amagezi nagamba nti nange bwevaawo obutanenya nnyo naye kati nejje mu bulamu obwenzi okitegeera naye nga teba nti nno abamuntu oba nti oba watabu nnyo oba wabulabe nnyo oba mutemu nnyo nedda kiri ekikolwa jealousy and insecurity envy kati abatuwuliriza mwenna abali eyo bannange mwewale nnyo bw'oba ng'olina akazeeko obutabankano bw'omumaka naye weewala otya obutabankano bw'omumaka bw'oba nga muyombye tambula va mu nju ekyo kibi nnyo atambulemu asooka ave mu nju okumala dakiika 3 kiri kinyiza abakazi kugamba byayagala n'otambula n'ogenda nga tozzeemu anti kati woddira abagenda naye era wamma tambula nze kankubulire weewala bingi nnyo ng'ovudde ewaka awo wennyininyini mudiro lyoli atafumbirwangako yatakimanyi kyekitegeza nze nafumbirwafumbirwa ddambi bakuvume ng'okomyewo naye atisi ng'otambuddemu endakiika 4 naye oba nga tosobodde kuddaka genda osuleko ewalala oba mu woteri oba awantu awala oba ewa mikwano gyo naye tobeera waka tensioni eba y'amaanyi nnyo kasita muba nga mutandise okukola ki okuyombagana tensioni eba y'amaanyi nnyo ojjukira abantu abamu obusungu katonda yakola obusungu nti nno okimanyi nti obusungu tebuliko okupima omuntu akola ekintu kya busungu nagamba nti kale busungu omukyalo oyo yafumisa omwami ayinza okuba yakikozera busungu waliwo abasalako abasajja obuntu waliwo gwe basalako obwekisajja basayiwa Uganda nabusalako emisana onaasiba akawagala olimba yambikulawo katono ate naye yagwerya yakomyewo akooye sina mutali gumba omusajja yadduka alengejja wulira obulumi yaddala nno obulumi mbuwulidde mpulira mu nyimiza n'amboozi kateebereza oli gwe bakikola maama nnyabwe naye okiraba busungu jjukira nti nno omukyalo omuleseewo ogenze mu bakyala be abalala akiwulidde yakiwulira dda si gwe gusoose sigumusa ebiri owulira tomuwa budde omuleka oluseewo waka njala naye oba tomulesa enjala naye obanga omuwadde buli kimu naye ebintu enjala eriyeyeyeyeyuka etali eno ya mmere omulesa enjala aye naye agezezza akagezi wabweru naye ngaeralaba tekimumakira yategeera gwe nga gwe gwomutegeera era naye yakutegeera lwaki kumalira ku busungu nze ekintu kino ekikola nnyo bw'obanga weesanze mu situation eyo weeteka embigere by'oli omuntu omulala weeteka embigere by'omutuogambe nti singa mbadde nkola reverse bwenti nenekyusaamu nga yeye nga yenze naaliwulidde ntya nze era waaliwulidde otya era nze nagenda nze bwe nabeera ne situation eyo ne girlfriend wange nakola ebintu bingi naye natuuka ekisa neŋŋamba kaneeteke mu situation ye nze mbakuba ye naalikoze eki osanga nange kinaalikoze naye nga ebiseera bisinga busungu bw'obanga olina obusungu abatuuliza n'abatulaba bannange nga gwe kenyini omanyi olwo batawagamba n'okugamba nze nina obusungu luli nga gamba nagamba nze nina obusungu bungi famire yo byaba baana egundi maama w'omwana yagamba omukazi yankubira nagamba ngenda kutta mutabani we tokiraba ab'okukyalo bonna yabagamba dda nti oyo omuvubuka ngenda mutta wabula nga abantu bakitwala lightly signs zo zibeerawo era oli abakuwoninga dda kakati abantu bano abalina obusungu nabo beemanyi era olwo abantu memesanga olinagamba nze bannange nina obusungu buzibu nnyo ng'oli akuwoninga
omuntu oyo omwegendereze nnyo okitegeera yakuwoningirawo n'obusungu bwe era agano ganze njoca n'ennyumba kati olaba waliwo manyi omukyala bano ba TLC ba T-Buzz left eye ne buzz kati yo T-Buzz oli left eye nomalani TLC whatever it was omukyala omu boyfriend we yali ani yafa ani yafa left eye ne kati kana kasigalawo kana tali T-Buzz ya mama ne kala kaita kani yes naye abo kali kutugenderawe era kati kwa kyaliwo kali ko kanokulokoka boyfriend we yakola ki yakachitingako ngate bali ku chat sawe bakubira waterfalls nakachitingako nikagera nikayo chenju kajoche nyumba ngeli multi-million-dollar with Philadelphia nikajocha nyumba yene gwawo nikatula beberu nikaita polisi nijja nikola ki nije nezikizo omuliro fire brigade nejazu ninga ajocheza busungu ate ena kyajja munju bukimu yakirika munju najocha yakikoma ko omuliro yagenda nagula amafuta nekenyi nageira ku nyumba najocha busungu kati ekyo kikulaga omukyala wakolera ekintu ekyo abanyize ate omukyala wanyiga abanyize walo neno sinali yenda tunyiga ngate ki ngabakyala walo neno sinali yenda era naye yagala fana omwami yagenda ebweru eyo naleeta akawuka n'akasiiga omukyala n'akitegeera ne bakkaanya ne bagamba kale kizze binga omanyi ne baddamu ne baddawo ne baguma naate omukyala ne batandika omugamba era omusajja atali n'omukyala omulala gwe yafunyeyo bakupeeya anga jawo wali okuliddeko okukwata omunnyo n'oguyiwa mu kiwundu omukyala kye yakola balina gaasi ewaka omusajja we yakomawo ekyo nga bagenda okubaka yamusumulula mu nnyumba nakuma ennyumba yonna nebettiramu nebeyokya ebyo byali omukono kati nowuliriza kati omukazi yatuuka n'alaba olwedde onzise ate oyagala kutta n'abalala kugamba anyway waliwo n'abo abasajja abali heartless nabo nga ye yasalawo okwonoona bwonoonyi kati ekitonde ky'obuntu kyenabadde nkugamba ekitonde ky'obuntu kiri very hard to understand even control kakati olaba omusajja oyo gwe kenyini ovudde wajja ovudde Bulaaya yava Bulaaya eno nga nkale njogeredde bweru neŋŋamba natambule keja avudde ebweru kale avudde ebweru okuva outside his house aleese obulwadde mu nju omukyala amusonyiye kuba abakyala bo basonyiwa naye tebeerabira kubanga ayinza ate batereka okusonyiwa kirala n'okwerabira forgiving is another thing but forgetting is story era omukyala bwemubanga muli awo mu nju n'agamba n'obanga olina omukyala ewaka n'agamba nkusonyiye mukwano akusonyiye naye weegendereze kubanga konookiddamu agenda kukwata paasa agikuteeke mu mugongo okitegeera bw'aba agambye nti nkusonyiye ekyo ekintu tokiddamu kirikaawo kakati oyo omukyala yasonyiwa omwami n'akitwala for granted naye omwami n'amutwala for granted ate apaliza omutwala for granted ate amukoze ekintu kyekimu okitegeera ate amukoze ekintu kimu kubanga jjukira obulwadde obwo obulwadde obwo kiyiza okugamba yabujja tebabulira ku mmere babuteka mu micungwa tebabugabira mu envelope kati agenda okulaba ate alengera okuwulira mbu ate alina abakazi abo awo kyeyakola si kirungi sikiwagira kubanga nenkireka ekyamukozesa ekyo busungu kyamusukako nga talina abantu bangi onzise oli mukutta balala kubanga olwedde tuli bafu abantu bangi e Bulaaya bakola ebintu ebyo naye nga tebakola bintu kutuuka ku extent eyo kubanga amateeka gagakola naye nga eri amateeka gagakola naye waliwo ebisukkulumawo nawe era byowulira mu mawulire kati wetuba nga twogerera mu gundi yaffe eno eyaba diaspora bannayuganda nga tuli eri tebuba nnyo tekiba nnyo tekisukkawo nnyo nti nno ono yakumyeko munno omuliro ono yakoze eki naye nga mubaamu era ebimu kati ngaokukubagana besekulira amacupa
anze kyenalabako omuvubuka omwala waliwo omwami omu eyetta lwa muwala ate nzo kati ono kiri bwe kiti omuwala kwagala na busungu ulirabe omuwala yali ali Denmark naye nga alina ba boyfriend be kati nakola ate najja Uganda bajja Uganda nafunayo boyfriend boyfriend namusanyusa nnyo n'agamba owange okansanyusiza kakoleki kamutwale Denmark kati nga amusanyusa nga amutwale Denmark omukazi ng'atwala oyo omuki Denmark kati watuuka Denmark omulenzi ng'omulenzi ayagalwa nnyo wabula omuwala yali akyali muto ng'emyaka tetanaweza kumeza myaka 24 ne babagamba nti balina ensi balina ogivaamu kati omuwala n'ayiiya n'atwala bawe Sweden kubanga Sweden bo tebalina buzibu ku myaka omuwala n'akwata bawe n'amutwala Sweden kati bwamutwala Sweden omuvubuka n'abeerayo naye ng'omuwala weekends abeera Sweden then zino ennaku ez'okukola abeera Denmark kubanga gye yali akolera n'abeera ng'akola but in the process n'atandika ate okwefasa ba boyfriend be bali abakadde be yabeeranga nabo okitegeeza oli yamuleeta okuva Uganda ate namuleka Sweden kati ate n'abeera ng'akuba buno bukyenyumanyuma be yali nabo okuva omulenzi wakitegeera yejjukanya omulenzi wakitegeera natandika okweyisa ng'embeera tekwasagana bulungi famire y'oyo omwana Denmark ne bagamba omwana oyo omulenzi engeri gyayogeramu alabika mukambwe nnyo nawe kyokola genda Sweden ojje ebintu bye bisoboka ogira obeerako ene Denmark nga naye bwakuulinga nga wetubala ekiddako bambi omuwala lwagenda okukima ebintu bye omusajja yali yafumbye amazzi omuwala yajja yamuleeta okuva e Uganda kakyali na mukomere eyo gye kakyali kali awo omwana kayira demu amazzi agookya nekamala nekamusala obulago nekamala nekagenda nekeeropa ku poliisi nti ndabika nzise mukazi wange gyali mukomere emboozi yali teri atagimanyi mu Copenhagen ne mu Sweden yali mboozi nene nnyo obadde otya like that so bino ebintu biri both way oyinza okunkolera buli kimu naye ng'ate onkoledde buli kimu naye ate ng'ommanyiira olw'okuba onkoledde buli kimu you understand kati ono ye ekyamutiisa oli kumuleeta ate n'amanyirwa in the process ekiriiko nti olwokuba waliwo kino nti nkuleese nina okukumanyira waliwo kiri nti ondeese ate tojja kummanyira that's what will happen in real life nga si palapase naye ate kankubuulire ki ebiseera ebisinga bw'oba ozze wano n'ojja wano omuntu n'omutwala kati awo tugenze mu topic endala naye nze nkubuulira abantu abo batera nnyo bacontrollinga waliwo ekintu ekiriwo ekya control but in fact ekiri beyond control simanyi nti oba kiri beyond control naye nga okimanyi nti bakujjako abasajja abasinga bajjako bakyala baabwe passport baba batutte n'abakazi ne bajjako abasajja passport baba batutte amujjako passport namugamba beerawo oba lindako okukola nja kufunira omulimu amufunira omulimu oguba nga okumumonitaringa okitegeera kwegamba n'abeera nga agamba ojja kukomawo saawa eziti nja kuba nkomyewo ojja kuba ogenda ku saawa eziti nja kuba wendi ewaka okitegeera kati ekyo eyo kando eyo obanga control obanga ominako omuntu ng'ominako eba control naye ate waliwo abantu abakisussa kati gwe kiri kyobadde ogamba ekyo kyogamba nti nno tojja kummanyira oba ojja kukumanyira okitegeera kubanga guze nakukolera ekintu kino okitegeera mba nja kukumanyira abantu bwe balowooza nenga si bwe kirina okubeera tekitegeeza nti this is the thing nti ompadde emmere yes nate kitegeeza nti if you give me this plate of food tekitegeeza nti oba ogimpadde kikakatako ate okuleeta fookoyo ogifumitemu wadde togenda giri ondage nze njikuwadde kati naye mba sigiridde kati ate nze njikuwadde onoolewadde you understand that kind of disrespect nkitegeera oba ompadde mpandye ate togamba mwana nze njikuwadde naye saagala kule naye onoolya kale lya ekyo era abantu era naye akati yali kankubuulire kyova olaba nti nno buli omu era kinagamba ekitonde ky'obuntu kiri very complicated
kati eneeyisa ate si eneeyisa yange neneeyisa yange si eneeyisa yange si eneeyisa yo naye waliwo abantu abaagala okucontrollinga abantu nze bwe natuukira ow'omwami ali eyo ne kati yakomawo eno bangi naye bwe natuukira ewawe bwe natuukira nga ngenda mu America yatucontrolling nga atucontrollinga in a way nga tosobola kitegera nti akucontrollinga ne password tuzirina naye nga ayinza okugamba nti bw'ofuluma go n'omanya nti polisi zisinaga kukima ku polisi okitegera bigamba nawe banga otyebweru okugendayo nagamba nti no wano n'obudde obudde buziba ssaawa emu olwo essaawa emu mwina okuba nga muli munda ate nze naakukima ku polisi sina time ngema nkoze kati gwe kenyine essaawa emu nga control ekwata tofune mulimu gamba no nga basaba empapula oba no munasaba empapula kwegamba no manya munasaba wa emirimu nga tumenya empapula no gamba kati awati kugamba present ye bridge yo cut your success ekintu ekyo bakikola nnyo control eyo erimu ne human obanjita human trafficking even if you are in Africa we still have it here control no bango otutta omuntu ne banganda ne babaki naye ngo ine ekintu ky'omutekamu awo togenda mbagundi onogenda mbagundi eyo mu mikwano gyeyo abo bayogera nnyo naye nga ate abo bageza kugana balina rangozi zaabwe bonga bo ate bo bayinza n'omubanga bagenda omulandiza okuba nti naayitamu naye nga munnanga japadaisinza olwokuba yalina ebizibu nabo kyova olaba nti nno abantu gye batuukira olinawo nyajo tukira tebagala kuvaayo olina atuukira abantu kati manyi oba atuukire Copenhagen oba atuukire Denmark oba Australia Melbourne oba Brazil Stockholm Sweden oba mu America oba nga ali Boston ekyo abantu nagamba nti ze Boston tonzijayo kubanga gyatuukira gyamanyi because mu bantu abo yatuukiramu bamucontrollinga naaba nga talaba tikirala kyonna kigenda mu maaso ekitegeeza kyengamba nze naliko mu situation eyo oba nze natuukira New York naye navayo nga ndaba tebingabe embozi nabawulira eri nomaliza Miami nenengenda ne Boston wangamba agenda mu sensi zanjawulo nomaliriza Miami kulasti naye nga saagala control nze saagala muntu ateeka mu control nti nno mbeeraawo nga nzirira control ye control nayo ngeri mild controlling is okay if you controlling me in the right path but not controlling me just because you have the right to control me okitegera nze manya nnyo okubeera am freedom njala nnyo okubeera nga ndi free bird okitegera that's what I told you from the beginning we don't need money all we need is like bulamu okubeera nga free freedom oli mulamu ngoyona freedom what else lwaki abantu beetamu bannaabwe nga bali bonna naddala couples nga ziri zeetamu bannaabwe kubala control era ne control naye ombi nnyo okuba nti no weetamu omuntu nabekasera nga kuliko ogenda kukola ki ovaawa okomaodi okitegeera kasera kibanga kikuli mu niyo nafuka niyo nogale mukama niyo atafumbirwanga kota simu naye ate kankubulire okirabiko kirina mubakazi naye n'abasajja nabo bakontrolinga abakazi kitono nnyo abasajja naffe tukontrolinga abakazi omanyi nobeera ngobanga kukontrol y'omukazi you don't know about it kati nze nkubuli out of experience goloza wati navigation system yakolebwa mukazi erina okuba nga akolebwa mukazi esesina olugezigezi ate okumanya wa gy'oli kikyokola kikyoliko exactly nekkuba mwotambulira otuuseewa oli kumpi nakigulingeko navigation system yakolebwa mukazi amazima kona mukukigugulingeko mujakira mukazi sigenda mubabulira linnya naye kati ono yalina kuba mukazi teri musajja asobola kutwala buddoobo yalina kuba mukazi naye naffe abasajja tukontrolinga abamu ku scale ya 10 yogera kusandika 0.01% ey'abasajja abacontrolling abakazi it's 10 out of 10 that women control men psychology ate that psychology is not strong enough to overpower a woman regardless you can never overpower a woman gubo goli to so at the end of the day tukitwale oba tukikirize nti
woman is the leader mungere mobe endala wode futukeza ko kuleta over spirit no kama zoni musajja togena kungamba na the end of the day aja kuliriza ebya malobbi uliza then akwechayagalo kugamba gambi bino byogede mbulidde ne kanoti ateka kuteka wali wenyine nyine chobola kugamba you don't play with women era nga bokyogedde waliwo era n'abatera okugamba omusajja ye head n'omukyala ye leader bwe kiri yalina okuwadde